Butelevu tukomye oli ku 98.7 era nga tuli mu program ya Fene Nganzi muwanguzi yeta wanika tukyagenda maaso abalungi ne mukyala Diana Steinek Yes. all the way from Germany. Naye amawanga agatambudde tunagawulira. Ono agambye nti FC Uganda Limited kye kitongole ekizokulaakulanya Ssekinomu bannayuganda mikwano ku mitendera emitonotono okubira ddala kakadde kamu abakyala abasuubuzi abeetaaga capital abaagala okumaliriza ennyumba n'ebirala bingi nnyo kusobola okugalawo akawunti ku mitendera egy'enjawulo ku saving account, premium and fixed deposit account. Balina enkola eya Easy Mobile ekusobozesa okusasula loan ng'oyita ku ssimu yo n'olwekyo mukwano ojja basanga ku Rashid Towers 5th and 6th floor plot 6B Mambowa Road Kololo oba kwa Acacia Place Building Kololo oba ku Ndeeba ku Masterwood Plaza. Kumanya ebisingawo jabba kubira ku namba z'essimu ku 070300M544 bajja kubanga bakwasaganya bulungi. Tukyagenda maaso mukyala mulokole naye ebya Yesu abikolako katundu kasita atuuka waawulira nti wano amwetaaga ng'amugjayo. Waliwo abagamba bwe najja emutundu nze Mukama nankyusizaawo naye leero ntegedde waliwo abajja naye nga byajjiridde si bye bino byakutereera. Yes. Naye ayitewo afune ekike. Kale kyala Diana tweyongereyo tukomye walinga Mukama wanga ntaddeyo nti ngende ntandika obwa escort ng'abawalabe. Kintu kyo tekyampisa bulungi era ensonga lwaki navaayo. Namugamba essaawa eyo yennyini we yakiŋŋambira. Namugamba genda ku website oggyeyo ebifaananyi byange era nsasula essaawa eyo. Nansasula ssente ze nali mu banja nenvaayo. Kati jjukira eri ow'omuzungu nvuddeyo sina wembeera omulimu nagungulese kuba nawulira nga kyanyiiza nnyo kwegamba. So jjukira akusindika mu basajja ate abalabe bo. Ate jjukira bino ebifaananyi baba bikuba you are half naked most of the pictures because they are ziba profile pictures eza modeling baba bagenda okugulirawo portfolio beetaaga angles zonna, so most of the pictures obeera mu panties bwebityo. Kati omuntu okubiteeka ku online nti ensi yonna ebirabe kyebakola ekyo. Yes, kyeyakola. Ne mugamba jjayo ebifaananyi byange era yabijjayo namugamba ndaga laptop ng'abijjeeyo. Abiwaka baali tebakulabyeko kati ate abiwaka nno maybe mu maaso eyo omanyi ekintu kyonna kyoteeka ku online tekisobola kugenda forever. Kibeerawo as long as you release it somewhere somehow waliwo omuntu akisigaza. Tuyinza okutuuka maaso eyo bweyagadde bukulembeze obweyagadde ki olina akijjayo. So those are things abantu be balina okuba very careful about what you put online. Gwe ne bw'okideletinga. Okay. Online is a very, very big, very big ekigenze kiba kigenze tikyali kikyo. Yes, you can release it right. Goyinzo kideletinga oba n'omulina akideletinga gwe nola ntikiweddeko naye it's a very big world out there. Ayina ogamba maaso eyo oba oli mukulembeze oba kyoba ofuuse musumba omuntu n'agenda akajjayo n'agamba yo n'omusumba wammwe okitegeera. So those are things that we have to pay for in future. Nayina boyfriend yagamba ngenda kuleeta ebifaananyi byo byonna nga bwe twali namugaba obujulizi bwonna nze nabuwa. Yes. Yes. Kakati kino kyokoze maama kikulu nnyo. Nibwe tulikiwulira ng'ofuuse nga weesimbyeyo eyo fe tunagamba wano we yatandikira. Yes. Kale so omuvubuka oyo najja omwami oyo najja ebifaananyi byange omulimu ogwo nenguleka kati awo ati Yesu nenziramu nemuzingako nemuteeka mu kabokisi. Yesu. Yes. Omulina wano w'omwagalira wowulira nga weetwala nemuteekayo. Kati awo nemuteeka mu kabokisi nentandika ate okucakala. Kati wano kyennakolanga nga nfungena no online bano njagala boyfriend girlfriend to meeting nze mba nkwagalako kyaggulo tewali kirala ojja kungulira ekyemisana n'ekyeggulo naye nze ng'ekyera ekintu kiri ekyokweyonoonesa nga nzisaagala kubeera na musajja ng'ekintu ekyo kindimu so omusajja okunkwatako bwe nti nga mpulira nga afa. So era nga ngenda out oyo n'enkuulayo zenkudde bwe bityo nga byakukuula era waddamu nti second date nga mmanyi kyajja okuba nga ayagala.
nga siddayo kati nembeera mu bulamu for like a month nga kuchakala nga nga byembeeramu ebyo kirabu biki awo Miami awo kati awo wenafunira omuvubuka era ebyo yali agamba mwanoonya mukyala wakuwasa nenfuna omuvubuka n'agenda atekako ebifaananyi n'alimba mbu yali mutono ngenda okutuuka ku musajja nga munene bw'ati ozemu ogudde kuki ozemu ogwa kuki kukyokya nga munene bannaye ng'alinga kiro oba nga munene omuntu atasobola yadde okuyimuka okutambula nemugamba bannange omusanga wa online kati bwe nayogeranga naye ng'ayogedde bulungi nenga madooza nfunye gwe naase tolinga naye ngendo mutuukako banaye omusajja ng'alinga kabada si wuwe twagenda out kulya banaye omusajja nga munene natunulira omusajja nembulu ekyokukola kati kyenva mugamba bannange eyo relationship bagiyita batya online ki dating online dating yeah. Kati munaye nemugamba naye omanyi tusigaze mukwano kuba mukwogera wano nali maze feelings zitandise okujja naye ate ngenda kutuuka mu meeting ng'abeera mbuzaabuza nnyo nti sijja leero kusobola biki kumbe amanyi nti yateekayo ebifaananyi ebifu naye Diana ebintu bino si byakuseka naye ebintu bino byakuyiga Musumba Tom ayogera ekigambo buuza mukama omwana muwala yava wano mulenzi era nga omukyala ataddeyo ekifaananyi agenda okutuuka ebweru nga mukyala si mukadde nga mukadde muzibu ng'alina wakyayita okgenda mbw anoonye waayita nga n'essente zamugamba omala zisasula wano ewange kiraba online nfu nnyo tuuka ngenda okutuuka ku mwami girugaali mulamba ng'alinga kabada nga siyinana sisobola kyokka ate nno ng'ayina omululu bannange nalyanga bwagamba akogenda kalya nga bwakakwata bwakateeka mu ttama akogenda kalya kale oli omusajja yanyiisa ng'ayina omululu akogenda kalya ng'alingiriza emmere ayina eyiye naye ng'eyiyaji nga ekyamugeza wali okimanyi era nakitegeera kwolwo kati munaye ng'alya emmere ng'alya n'eyange ng'obusungu bunnuma maama kino kyammalidde obudde bwange naye jjukira ali feelings zabadde zitandise okujja kuba nga mbadde nga tennamulaba muvubuka ayogera bulungi biki naye okumutuukako nga kitalo n'agamba naye omanyi tusigaze mukwano naye yeetegeera yangamba ndi I'm sorry, I'm very sorry naye nabadde simanyi nti omuwala nga gwe tasobola kunjagala so netusigaza mukwano friendship netubeera ba friends kati awo bwenfuna ebizibu ebyo byonna oyo omwami yagamba naye omanyi nina mami wange jangu otandika okubeera naye nga sina wakubeera olizo nti omulese omulimu ngulese sina wakubeera ngamba jangu otandika okubeera ne mami wange mami we yali ba revised nanze nga yaliko yafumbirwako nebigaana n'agenda mu kigo n'afuuka omubiikira naye kati ng'akadde nnyo yakomawo ewaka naye nga mami anyingidde survival mode gy'oyita survival mode I have to do what I have to do to survive and stay here nga obwe nkola ne ku mpapula zange kati engeri gye nali nayita mu domestic violence bwe nagenda ewaalo oyo okumubuuza n'afuna ntya visa nabiki n'agamba the main focus egenda kubeera domestic violence ate engeri gye wabadde wafumbirwa legally n'omuzungu so that will be easy already oli wano tandika kuleeta ssente nansindika mu bibiina oba waliwo process gy'osobola okuyitamu ne ntandika okuyingira ebibiina by'ababuulirira abakyala ne ba victims of domestic violence ne ntandika okuyingira ebibiina ebyo nga ngenda neefuna counseling ngenda bwe ntyo nga every 2 times a week nga ngenda mu bibiina ebyo ne bampa ne looya ow'obwereere mu kibiina ekyo kati bo bali ebweru bakola nnyo ku nsonga zino balina ebibiina binene birimu balooya birimu abasawo byonna so bwe nabagamba nti nkola ku immigration process yange ne bampa looya ow'obwereere engeri gye nali victim ne bantandika okufuna counseling ne ntandika okukola kwegamba bwe bityo kati ono omwami bwe namufuna n'angamba tandika okukola ki okubeera ne mami wange naye ekisenge kye yantwalamu okubeeramu nga kirimu omusota omunene abazungu balina eddogo
nze yali mu Cuba babeera ba Hispanics abantu abo balina nnyo ebintu ebyo ebyokuloga abantu abo ekyo kyonki bamanyiiko ebweru eyo abo ba Hispanics balina nnyo ebyo ebintu naye balogera mu ddiini babikola nnyo ebintu ebya black magic kuba ne bakwano bange mbayina babikola era bo bamanyi nti bwokwata ejjino olikola bwoti babikola nnyo ebintu ebyo. So he was Cuban. Sijja kugamba nti mmanyi nti omusota gwali gwa ddogo oba gwali gwa peeti oba ki naye yalina omusota nga munene nga gunnyogoga kuba yagunkwasaako nga gunnyogoga naye ng'aleeta obumese n'agufiidinga waati kati ye room gye yampa okusulamu omuli omusota nga sisobolerako ddala ng'omusota banaye tegwebaka banaye teguzibiriza gubeera gulaba ssaawa 4 ate bateekamu obumese tegulya nfu gulya ennamu bateekamu obumese ne gubumira naye tusaana kulaba gukamiridde kwegamba ng'omusota gufuusa omusota nga wengulaako bwenti nga sisobola nkanka n'okufaako bwenti neŋŋamba wakiri kansule ku street nengezako okusula mu kisenge ekyaliwo byali ebisenge 2 ng'ate naye ayagala kunneefuna neŋŋamba ono ddiikula tajja kunneefunira wakiri kange neesule ku street awo nawo ne wakola ki ne wannema ddiikula gwe waliira ebibye naye yannimba era kambirye naye yannimba so nenvaawo awaka nebyennemanga mukwano gwange bwefunayo akalimu nga ngamba jangu nkutwale nga ye ndooza amanyi nti ajja kufunayo hope kana akawala akeefunire ndooza kyekyali kyeyava nnyambanga nnyo nga manyi nja kufunayo hope omwala ono munaku nnyo nja kumwefunira at one moment. So kati awo obusente bugenda bunzigwako naye ng'awo nfunyeyo obusente bwa renti nga mbadde nga nsonderera nkuula bwe bityo naye ate abazungu tebalinga abafirika nti anaakuwaayo emitwalo 5 genda olinye taxi ojja kubirya naye era takuwa yadde 10. Ate abazungu taggaba ssente nga tali mu relationship naawe kyanjawulo. Yes. Kati mukoma ku mmere oyera okoma ku mmere oyina kunoonya wendya lanchi. Yes. Ne sapa n'okugenda out nti omuzungu akwate ssente nti azikuwe nti genda amala kufuna relationship ng'eri deep naawe n'alyoka kuwa ssente ze kiba kizibu nnyo beetereze. So kati oyo omwami awo ne mugamba awo nawo nnemeddwawo kati awo ndabira ddala nti kati nno ndabika ngenda kusula ku street neefuna omulimu yali beer garden nga kusavinga mwenge jjukira Yesu namuteeka mu kabokisi awo kati sikyasabira ddala ng'awo ndabira ddala biganye ate olina okutoba nga nze mŋŋamba sidda Uganda siina gyenzira sisobola so ne ŋŋamba nensalawo bakwano bange era bwe nagenda nga mbeya garden nga bagamba naye gwe wakula bulungi kulaki togenda n'okola ki no strippinga bano abakazi abazina nga beeyambula ne ŋŋamba okay kasita mba seetunze kaŋŋende stripping kuzina ebeera nga kaliyoki kyekimansulo kyeno ndooza kibayita ekimansulo naye litoyimba just bassaako oluyimba nozina nga bweyambula nga engayo bwe ziggwako obwo station yo ng'eweddeko zonna bwe bakufuuwa ssente zizo bakiyita stripping. Yes, stripping. Kati ndooza manager omuwaako simanyi bwe bakola naye nze mu mutima gwange nali nsazeewo kingenda okukola. In my heart I had decided nti kasita neno nga mmanyi n'okugamba mu Bible mbuliraamu omuntu mu Yesu gwe yagamba nti to stripping anga mmanyi n'okubyogera ebyo so ne ŋŋamba waakiri kanneeyambule kasita nja kuba sisuze n'abasajja seetunze sikoze eki kanneeyambule onoonya survival kati ng'awo ndi mu survival mode kyokka ne sitaani nno naye akola connection ze nkugambye nga buli gwentuukako ngamba yine kafiga kaako kulwaki togenda n'okola stripping kulwaki togenda n'okola modeling okiraba bali abantu bateekako advertisement nti twagala modo naye bw'otuukayo nga baagala escort tebaagala modo kubanga ndoza Las Vegas yokka ye ya legalizing prostitution naye era ebweru prostitution ekyali illegal in very many states so bana abantu bonna abagamba nti ombolabako nti advert nti mpa massage
oyo aba ategeeza nti neetunda so boogerera mu codes kati gwe bw'ova eno ng'oli green nga tobimanyi n'ogenda n'olaba nti nno ono ayagala massage ogenda okutuukayo nga si yabadde tategeeza massage obadde agenda ku massajingira ddala kaakati bulamu nno naye ndooza n'abazadde balina okusabira buli mwana yenna abamu baba balinda bulinzi ssente abazadde ba famire si bazadde bokka famire kasita olinnyo ennyonyi n'ogenda buli omu aba amanyi kiwedde kasita bakusibulira wali entebe ku airport baga baaba next week baba balinda ka pound baba balinda ka dollar mwekiri naye jukira ensi ezo ennene ezo okufuna osooka kufuna mpapula okusetolinga down oba mu underground kuba eyo underground wabi nnyo wabi era bino abantu abagenda ne beekyangira kuba batutte era tebatera ku succeedinga kuba wabi nnyo so bwe navaayo eyo awo eyo wiiki eyo nasalawo ne ngamba omanyi that's my last resort saawa eno stripping ngenda kuzinanga bwe nkasuka obugoye sente zange nga mpeereza paka lwe ndifuna empapula olwo osulenga wa awo nga sibirowooza nakate ate mba nsula mu kirabu nga stripping nga bisibirowooza nako nga ndi mu survival mode nga ne Yesu tombuulira ne buli njiri yonna gye bambuulira emutundwe nga sikyalina kyenzijukirako survival ndi nnyingidde survival mode you have to do what you have to do to survive kati awo naye jjukira era omwana alya pampa bazaagala amata bagaagala ebino byonna obiyitamu naye era nga kenfunye okaweereza so kati ngenda nkwata obusente bwange ngamba kati kino kikiraabu kankiveemu ntandike okustrippinga wiiki eyo yennyini it was August wiiki ya August ey'okubiri ngenda nfuna ennyumba n'omuwala nga tugenda kusharinga nkoze ku busente bwange buli obukumbulina bwe nawa omuwala anyingiza kumbe naye takkirizibwa ng'omuntu bwona opangisa n'okola eri tukola zibayita contract kati ebeeramu nti tokola kino tokola bwoti kati omuwala teyamanya nti takkirizibwa ate kuleeta roommate kati ye yali asasula naye ng'atayagala aleete roommate kati landlord bwe yandaba ku makya n'amugamba oyo omuwala yavudde wa muganda wo nti nedda roommate wange n'amugamba tokkirizibwa kuba na roommate ku leasing contract jukira muwadde sente aziridde so omuwala n'akola kinangamba munange olina okgenda kati ŋŋendewa akasente akabadde kasemberayo ddala akavudde ku mulimu gwasembyeyo nkamuwadde ate akakozesezza kati landlord yangobye amugambye mutwale otherwise ngenda kusasuza ngenda kusasuza fine nangamba olina okgenda nemugamba kati ŋŋende wanagamba sente nazikozesa kati nina okunoonyeza omukazi yalimu awo nga siranga na ku munnauganda okuva ne nayingira Miami nali sirabanga ku munnauganda nga sibasembera nabbasemberera nti oba bafirika nkugambye ekintu ekiriwo omuntu omufirika black ate bw'oba omusajja nga saagalira ddala nga simanyira gye babeera kucha kwaliwo omukwano gwange twali naye mu Miss Uganda era naye nga yali yagendeyo Miami nali nayogerako naye n'agamba tujja ku meetinga biki ebyo saa meetinga nange nina ebizibu byange naye nga African communities nze saazibeeramukko nga mbeera eno mu bazungu gye neetalira kati oyo omuwala n'anvuga n'agamba olina okgenda tudde nzijukira lwali lwakubiri olunaku lwesiri lwerabira nengamba kati ngenzeewa siina yadde 10 siina mulimu siina wakubeera siina yadde 10 nga kontakiti yange yokka yoli omwami omunene noono omusajja eyeefulanga zonto buli kasaawa nga ate bonna nga ndaba siina gyenzira kati awo nengamba omanyi omuntu kyagenda okukola kangende nyingire gye baziyita hostelo eyo tebeeranga hotel ate tebeeranga apartment kati ebeeranga room wait naye ng'erimu ebitanda kati onajja n'asulaawo tomanyi gy'avudde naawe osula wano okiraba naye ng'osasula every night osasula like $20 kati nengamba sente bwe zinaggwaawo
nga bwe anja kuba onfunye ka strip job kange ba strippers baba niliza nnyo kubanga gwo mulimu gwo kuzina buzinyi ebbala terina kyekujja ko yimirira ku ntebe n'ozina n'okola biki ne bwenyola ne bakuwa ssente manager ndoza n'omwaka ezze gwinoogenda. So ne ngamba ate abo ba strippers ba celebrities baba wasa nnyo naddala bano ab'emipiira abo basingazi era ogenda okugendereza bakyala baabwe babajja nnyo mu strip clubs ezo. So ne ngamba kangende mu ebyo wiiki eyo yennyini kati omuwala munnange kwolwo lwali okuba enkuba ebeetonya ssaawa nga 6 tugenda tunoonya hostel zimbatuuka mu hostel esooka olwo nakoze ka appointment kange ngende enfuuke strip aba nkoleyo ka audition ngenda wiiki eyo egundi olunaku olwo tuba tuvuga wetwasooka mukyala yatuyisa bubiti nga yeepanka n'agamba wano tojja kunyumirwawo tugende ku hostel endala era awo ku Miami tuba tuvuga bwe tuti awo munnange twalengerera olulenzi olwalungiwa nga luyimiridde mu ntebe lwenywera kabbiya oluyimiridde mu gundi ng'akakuba katonya tugamba omuvubu ono ye mukwano gwe yangamba laba omuvubuka anyirira tutuuka bwe tuti tutunula emmotoka ng'ewaba pa omupiira puncture omuvubuka yajja adduka muli bulungi tamanyi nti yatuleetedde n'accident kati kumwe nani yali amwegombye gwe oba omuwa oli yeyaŋŋamba laba omuvubuka omulungi ayimiridde mu nkuba enkuba yali yeetonnya nga ayimiridde bw'ati tukyuka okumulaba ng'aleeta ki emisinde muli bulungi ng'akyusa omupiira bambi ng'ayogera bulungi mukkakkamu kati ŋŋenda okulaba ng'aliwo hostel awo waava ne ŋŋamba kaŋŋende nembuukinga ne bampa mba nnyingira nanyambako n'ensawo zange nina keesi yange ne bbaaga yange ey'oku mugongo buli wendaga buli kyengulirawo sikijjukira sikitwala nkireka mabega bbaaga yange ey'oku mugongo nga ŋŋenda mba nnyingira ruumu yange bwenti nenkyuka nega wabula ono omuvubuka mulungi nkyuka omutunulira nga naye eriisa alinkubye nensirika enkeera ngamba ogenda kubeera wano tunyumyanyumyamu kati ate ye nga ngenda mubuuza ku macanga mugamba wazza otya wano nti munnange mbadde nga nkola nnyo naye nagambye kaŋŋendeko Miami so I can have some fun. So naye bwe yajja okubuukinga hotel ennungi yakozesa kaadi ya sister we kati bwe yatuuka ku hotel ne bamugaana okuyingira kubeeri bayitaga credit card on file nga tonayingira hotel yonna kati bamugamba leeta credit card eriko erinnya lyo nga teriiwo kati n'agamba kati binnemye kankole ki kanzireyo Texas kati bwe yalinnya kaabu okudda ku kisaawa alinnyonnyonyaddeyo mb'owa kaabu n'amugamba nti waliwo ekintu kye bayita hostel sharing rooms n'agamba I can stay there and enjoy my vacation kati that's when I met my husband ate oyo omuvubuka omweru oyo omulungi yes bw'oli naye kati era yes kankuweyo akadakiika kati munnange mwesisinkanye ndowooza gwe walaba contact ate kati nze namutunuulira bwe namwagala ennyo ne ŋŋamba naye nga kiri kikomawo nga mbeera nfunamu buflash nga nfuna bu flashbacks owa daddy oba oli omusajja eyampisa nga ninga alina ekirooto ekibi ekikomawo buli lwemba nga ngenda maaso n'omuntu nga flashbacks ezo zonna zikomawo ng'ate neekyanga nga neekuba nga nezza emabega oba kubayita okudda ebigere emabega okuzza ebigere emabega nga so kati oyo omuvubuka bambi n'abeerawo ku makya bwe twakeera nga bawala bamuyita brad neŋŋamba ono malaaya muzibu buli muwala yenna ku hostel amuyita amugamba jjo kitwakulabye munaye n'abeerawo Tuesday Wednesday Thursday yali alinnya ennyonyi eyo yali Tuesday we najja Thursday ng'alinnya ennyonyi akawungeezi okgenda naŋŋamba waliwo ekintu bakiyita Facebook nga tunyumyanyumyako awo naye era nga namwegomba since that time ndowooza gye bayita love at first sight omutima gwange gwagenderawo yagutwala so bwe yatuuka ku airport yansaba enamba yange nenjimuma neŋŋamba ono alabika sitaani mulala yamuleese tagenda kunsubya ssente zange zeŋŋenda okukola era namulekawo neŋŋenda nkola ka audition ka stripping olwo wali otandise okugenda mirimu giri saagikolako nakola audition kati lwe meeting omwami oyo so nga nkyalinda essimu enampita nti jangu otandika okukola naye saagenda era bwe yaŋŋamba nti I'm from Texas
bwe yangamba ekigambo ekyo nze kuva mu kutonga njagala nnyo state ya Texas nawuliranga akadde akakubye nti otuuse kiwedde. So omwami wange ng'ali nnyonnyonyi ng'addayo Texas nga tugezaako okukola okwogeragana naye ng'obukambwe obwo ng'era muvuma omuntu gwe nakasisinkana ekiruyi kyotambula nakyo ankolako akantu oba aluddewo okukwata simu banaye nga nvuma omusajja ku simu nno laavu erya ku simu kuba yali Texas nze nga ndi Miami n'agamba naye omanyi togenda kunsobola sigenda kusobola kati awo neekubamu mu mutima ne ŋŋamba nina okudda engulu Diana abasajja n'atambula mu bameka ogenderera nkyala Diana nka tukomyewo mu ddakiika zaffe eziddako mutenzija Cyenda mu munana katonyiza musanvu emmere y'omwoyo gwo wakitiibwa eno ye program wakitiibwa buli lwa Sunday okuva ssaawa emu paka ssaawa 4 ez'okumakya ku 98 katonyiza musanvu.